tutunulire ahead of you AKalulu kano abantu bazze nnyo ndaka tutunulire position ngeya Lord Mayor side ya Lord Mayor Chameleon sidinga naye nino muwagira kubanga artist munange nino muwagira tudde ku cha presidential candidate alabika nga ghetto graduate achikida abantu ati akoze record ye muyimbi mu nsi yo nomu kubasoso kubanga yesimbawo yesimbe ku bukulembeze bw'eggwanga Bobi Wine kiri kitya anti kati nze ndi musanyufu kubanga Bobi Wine byonna byakola nze nsinga okufunamu kitegeera agenda naalwa ne bagamba yabaye bageto basobola okubeera ba president nange nsobola ng'ogyeko Bobi Wine nange nkola ki nsobola nasoma byasoma binakola ki byasoma ekyokubiri ffe tumuwagirira eno tuli ba supporters wale tulina kaadi zaki za no naye nga tuli bawagizi oli muwagizi songa nyingi nnyo lwaki wasembedde okusingana Bobi Wine Parrot waisewo banga sideni naye kati nga njogera ku presidential candidate manina okuba discreet soogera buli kimu ebwa so mu bumpimpi sikweraga nengo ina impact ekikosa Bobi Wine kiba kinkosa kubanga muganda wange nakulira Ebyama yayeta studio by the way Ebyama respect Ebyama musajja mulungi nnyo twakolanga ennyimba ku bwerere nyimba kyawo twakola ku bwerere kikompola mame kikompola kinkompodde ne kinsula bine tomflating akanyimbe kentufu bine byanna byayiseewo mukunyira bisamu technology anti technology byambala obugoyo obulaga biology what tugende maaso tuvaawo twakolerayo kayimba chaka kona chikiri chika sunda chikiri chika chikiri chika ragaye papa ngatoleta nugu tuvaawo tukolera luimba kyolala gwatana kimanya wesanyo kimanya nti faya beseze we kiri mugira sena ngala nyingi era nsaba abayimbi ba Bebe Kulu ba Rema ba Juliana ba Gravity Omutujju bonna abayimbi abatazze mu luyimba luno President Mr. Waikibenda President wa Uma mushiyaringa oluyimba mu promoting oluyimba luno kubanga for us twakoze front then bakole wako omulala nga tukwataniriza wamu awo wenyini abantu mu luyimba luno waliwo abatayimbide mu luyimba luno ne boogera ebigambo ebitakwatagana ebitali birambulukufu abamu mpulira abamu ku mikutu abenjawulo bagamba oluyimba olwayimbiddwa abayimbi abagambye okuba nti baagwa let me categorize this era abayimbi njagala kino nkuwadde waaka omuyimbi bwakyogera ng'ogamba Master Parrot yagambye ogwa mu category eno nga muwa category I'm here to teach you as a master. Thank you so much, Master Parrot. Naye nsembyayo nti wadde bagwa mu category eyo bakasharinge bakagabe bakapush 2020 King of NIC RP Mashoko ku Star TV ne Metro FM no nakulwa leero nga streaming live ku mukutu gwaffe ogwa enkola ya video kanyemera kutukaleta ku kiguna naye surprising ne muganda nga Oblizi Rujja yayise modda okuba nti neera wayam ne Master Parrot ne however anaba streaming live ku mukutu kwetuli so Master Parrot nsaba obuze kubajiko na baje kumendeko basebale banyabo mwe bali kubeerako ndi musanyufu nnyo okubeerako olwaleero Parrot kyotubuzeeko nje ndi long time bro long time but it's COVID-19 pandemic effect yeah man ombuliddeko ddala nyaga tutandike pandemic ono yakusangawa yansanga nina show gyenvaako awe kasangati mu bbale mwawo March nga 18 musajja n'atugira bwati naggalawo kati bwaggalawo nga nina okubeera ewaka stories zonna endala mubadde muzira muziraba zibadde zituuka ku bayimbi abalala nange ze zintuuseeko okay so pandemic ono yajja olinawo shows ahead of you wabweru w'eggwanga across the country oba yajja shows tona booking tona kwata sente z'abasajja naina shows Master Parrot veteran zibangawo naina shows nyingi zaali nyingi naye nga tetulina kyakukola nga tulina okubeera ewaka lockdown ono abayimbi bavaayo ne bakola ennyimba ez'enjawulo omuli eza coronavirus nezisigadde sala bakayimbako anti kati olabaye akayimba bakola dde obuyimba ne babukola nga tewali nsonga lwaki nkola ki nga naawe osuulamu akayimba kubanga it is the same message wash your hands sanitize wiki ate music bwayitirira omungi nze mulimu ennyimba ze bakola nga mulimu abayimbi bange bemmanyi nga abayimbi bannange nti waba aluyimbi message etuuse kiba kimala nti we don't want to do distortion kugamba mwegatte kati naye nga tekikola twagala kola distortion kati bali babeera bayimbye waliwo gye nali ngenda oteekamu amaloboozi
naye ate awo nenfuna mu ngeri y'obuzibuzibu bwe baalukola ne ŋŋamba its fine bye nali mpandiise ne babiyimba abalala naye sijja boogera so nyaga tuli nawo wennyini lockdown endongo ne bagikwata olunaku lwero tukusanze wano ku video shoot omanyi endongo eno abayimbi babadde tebakiraba abamu abayimbi naddala abayimbi be bayita abanene be baleadinga industry be bagitambuza naye Ayatudde nebaza nnyo Moses Matovu nebaza Papa Mr. Kisemakula nebaza Fred Sebatta Alonda Mubiru abayimbi Betty Mpologoma abayimbi bonna bangi nnyo bennebaza nti basobodde okwerekereza amanya gaabwe esente zaabwe ne experience yaabwe ne bajja ne tukola oluyimba kubanga was the cause tubadde tulina okuyimba tulina abantu bangi betulabirira naye nga bali batukwata nga industry eri mu crippling industry egongobala time etuuke nga tekyetagisa bayimbi kuyimba nti ate kitwala emyaka emirala 5 okuzzawo industry bwebadde okitegeera kyova olaba twavudde ne tuyimba akayimba kanani akunoonya ojja oteekemu manager wa OS yankubira then netwogeramu ne OS nakkiriza netutandika netukola akayimba ani awandiika bye wayimbye nze nali mpandisa layini 12 nebagamba ssebo olimba lwadakika 10 ate muli bangi mulimu abayimbi bangi ssebo Parrot comeback yo mulundu walabise nti ozidde nnyo mu luyimba luno abantu kati bongedde okubanga tukufuna n'abamawulire obula weekwekawa tolabika eyo style yange wentu bwe natondebwa kankuwa example waliyo omuyimbi nga Silver Kyagulanyi nebeerawo omuyimbi nga president waffe Waiki Benda music omulira mungi naye talabika bayimbi bangi ng'ekikula kyabwe kyekyo Juliana alikipenga low profile Rema ali ku chat era naye talabika bayimbi bangi naye kati nze kyekikula kyange sirabikalabika nnyo watali nsonga sikola mawulire wabula mpa information njaga tutunulire abayimbi awo wenyini wensitira abayimbi banno bannabitone bakatemba n'ebisigadde obayingidde nnyo ensika y'ebyobufuzi stand yo ku bayimbi abayingidde ebyobufuzi ne bannakatemba naddala nga bava mu art industry abayimbi baddemba okukola kintu kyonna naye balina okusooka ne babala nti tobuukira munno waabuukidde balina okwegendereza nti oli waaba abuuse gwe tobuuka sooka weekube mu ttooki nti gwe kennyini onoosobola akitegera muganda wange then ogende then bagendeyo mpola nga bateekawo party in case akalulu kabeera katukoze ekikatukubye tutandikira wa kije tuddako bw'oba olina emitwalo 10 mukalulu oteekamu emitwalo 5 emitwalo 5 wojja otandikira nga kalulu bakkubye bw'oyitamu well and good naye ndowooza abayimbi kabayigezeeko kubanga bannabyabufuzi era tebalina nnyo kye bakoze ensi teteredde nnyo kiri awo let us try the artists and we see Parrot njaga tutunulire ahead of you akalulu kano abantu bazze nnyo njaga tutunulire position ngeya Lord Mayor kusaidi ya Lord Mayor Chameleon sidinga naye nina omuwagira kubanga artist munnange nina omuwagira tudde ku kya presidential candidate alabika nga Ghetto Gladiator akikidde abantu mu art akoze record ye muyimbi mu nsi yonna omu ku basoose okubanga yeesimbawo neyesimbe ku bukulembeze bw'eggwanga Bobi Wine kiri kitya anti kati nze ndi musanyufu kubanga Bobi Wine byonna byakola nze nsinga okufunamu okitegeera agenda naalwa ne bagamba abaye bageto basobola okubeera ba president nange nsobola ng'oggyeko Bobi Wine nange nkola ki nsobola nasoma byasoma bye nakola ki byewasoma ekyokubiri ffe tumuwagirira eno tuli ba supporters wade tulina kaadi zaki za no naye nga tuli bawagizi oli muwagizi nsonga nyingi nnyo lwaki wasembedde okusingana Bobi Wine Parrot waisewo banga siddene naye kati nga njogera ku presidential candidate mannina okuba discreet soogera buli kimu obamulaba basimulaba naye twogera ovaddi mu Firebase by the way navaamu 2008 paka olunaku lwaleero but we were close me I'm a wise man bwe nva awantu we keep in touch so obadde oyogera naye nga mukwatagana si nnyo omanye abanene n'abanene tewabeerawo ennyombozi okuggyako nga kyetaagisa okuggyako okunywa kacyayi n'ogenda emagere semakookiro byonna nze ndi mwana waka woba toyombye otera okudda tolabise nnyo mu kamera ng'olaba omubanda wa Kabaka tolabise ku campaigns n'okubanga nti omuwagira kankubulira kino njagala okitegeere leero
abantu bolabira ku Kyagulanyi si be bantu bokka abawagira Kyagulanyi. Kituufu. There are some people who are called men in black in the shadows. Abo be basinga okukola omulimu ogw'amaanyi. Kubanga bano bannaffe bazanya front. Then ffe ne tubeera eno mu shadows. And we give advice. Shadow ministers. Nga mukizikiza nga tondabako naye nga byenjogera bye bikolebwa. So mu bumpimpi sikweraga naye ng'olina impact. Ekikosa Bobi Wine kiba kinkosa kubanga muganda wange nakulira Edyawe yayeta studio. By the way, Edyawe, respect. Edyawe musajja mulungi nnyo, twakolanga ennyimba ku bwereere. Nnyimba kyawo zwakola ku bwereere. Kikompola. Mame kikombola, kinkompodde ne kinsuula. Bine tonflatinga kanyimbe kentuufu. Kale. Bine byonna byayiseewo mukunyirira bisamu technology. Hey, anti-technology byambala obugoye obulaga biology. What? Tugende maaso. Tuvaawo twakolerayo kayimba kyaka. Chika. Kona. Chikiri chika. Sunda. Chikiri chika. Chikiri chika. Ragaye papa bonga toleta nugu. Tuvaawo tukolera luyimba kyolala. Gwatana kimanya osanyo kimanya nti fire bases. Wei! Kiri mugira se Ngala nyingi wali twakola ne kagaati nyingi nnyo. So nga tutunulira nga nguta Parrot oli kuki bana Uganda nada musically kicha babasubira okuva eri Parrot 2021 in case lockdown yene ekitibwa 2021 I'm going to do an album. Okay. 13 songs, 8 songs to teach the young generation. Okay. Then 5 to sing like them. Okay. Sure, I can do like them. To solo competing on the generation But then the 8 to teach them. Yeah, man. Parrot oli myaka emeka mu industry? Ningi nenkana ne Kyagulanyi. So myaka giwere 15 ku 2. Mvugambe nenkana ne Kyagulanyi. You read this profile, you read mine. Naye n'ekirala I was so happy nti muze ne mu covering omukolo guno mutasiza industry ebadde egenda gongobala. Ndi musanyufu nti abaana bakote video naawe ampadde interview bali nyo bali ddala n'omwana ali ku camera nti this is it. We should fight. Era nsaba abayimbi ba Bebekulu, ba Rema, ba Juliana, ba Gravity omutujju, bonna abayimbi abatazze mu luyimba luno. President Mr. Waikibenda, president wa UMA, musharinga oluyimba, mu promoting oluyimba luno kubanga for us twakoze front, then bakole wako omulala nga tukwataniriza wamu. Okay, nga nkuta awo wenyini abantu mu luyimba luno waliwo abatayimbide mu luyimba luno ne boogera ebigambo ebitakwatagana ebitali bidambulukufu. Abamu mpulira abamu ku mikutu abenjawulo bagamba oluyimba olwayimbiddwa abayimbi abagambye okuba nti baagwa. Let me categorize this. Thank you. Yayingira ali mu category gye bayita dark economy. Artist yasooka okulya ebikula Bebekulu bakusaasira baani. Oitasobola ne omusonga mu pisto okuyimba oluyimba luno. Mukitegedde bannange bannamawulire. Kituufu. Artist owokubiri yoyo ali mu dark economy oba silent economy oba giyite sex economy. Nga musajja alina abakazi 6 bali Dubai, bali Germany, baliwa mu America, bali Rwanda, baliwa bamuweereza ssente. Nga mukazi alina abasajja bangi, nga musajja alina abakazi baki bangi, nga kwalya ali ku WhatsApp Google n'alya. Artist owokusatu yone yabeera stressed nayingira ebyobufuzi nga politician lwakubanga bali abasooka mu category esooka tebakola ki tebabawa kuki kumugati sente. Artist owokuna atazze mu kuyimba njagala mukimanyi lwaki tebayimbye nga tebasobola kuyimba ne batekako pisto. Artist owokuna yoyo omuyimbi nga alina business ze naye nga business ze zigatta ziyingira muki mu government. One omutekako pisto takola ki tayimba. Artist owokutaano nga ate ye 80% eyaba artist mu Uganda bwe bajerega bewa artist abalya ku music nga tewali ki kirala tebalina connection mu bayimbi mu government nga bali awo. Kitegera muganda wange nti tosobola gamba nti misaki si wa amaanyi. Tosobola Moses Matuvu wabayimbye kati ate gwe ngamba ki? Amina. Aruna bwabayimbye ngamba ki? Bafana wabayimbye ngamba ki?
kati nkuwadde category 1 be balya, 2 be bali mu sex economy, 3 be bayimbi bali affiliated mu government nga bakola business, 4 be bali desperate ne bayingira ebyokusa bali banoonya bululu basajja battu, 5 be baffe. Okay, so yembera Master Parrot atutangaza mu mbera so era abayimbi njagala kino nkuwadde waaka. Omuyimbi bwakyogera ng'ogamba Master Parrot yagambye ogwa mu category eno nga mu category. I'm here to teach you balanze master. Bas. Thank you so much Master Parrot. Naye nsembyayo nti wadde bagwa mu category eyo bakasharinge bakagabe bakapushi obubaka basharing gamba jajja Parrot yoyo wachikubya taata nange sina chakola taata kakitambuze. Okay, so mumbere eyo njagala okwebaza okubanga ogibaddeko ne Parrot. Social media handles bakufuna bati abantu bagala okuyimba n'abagala okola music wona ebisigadde wona Master Parrot, master ne yabulijjo then PARROT bafana. Okay, agamba atya. Okay, so ye muganda wange sokoje jango babuze mu katono shoti kanjinge mu lwansonga kantwenda kubipira kuba twanyize biki cyana cyama ali stedde nsanyisa okulaba respect yobule kulwana ntalo nsonyiwa byonna. Amina. Tujja kwogerera abantu manyi tulina okusonyiwa kana. Amina. Bigwa mu nsobi manyi tetukyakola amafuta tuba tetugayina. Amina. Era nagenda okutukonga amafuta ga muzera lupindi yose n'ensanga Parrot wa. Yaman. These are the generals bro. Yaman. Muliro kati kwaka. Moto sasulo mulio gugenda kwa kaba nemba bujja ngati. Ato mama abana tachaina ngeri jatuje tumwebaze njala emuluma. Yeah. Bagole tukole. Basumulule tukole. Okay, Parrot. Nze nkweyanza nenyazo kubaka ompada akadde tujja kwongera okufuna mu maaso eyo ng'oli mu free time ng'oli waka. Buli muyimbi akubuuza ng'omugamba Parrot yagambye ogwa mu category eno. Amina. Ate mukole ekyo bayita investigative journalism munonyereze ku kyembagambye mukomewo mumpe feedback olwemba nalimba toddamu kumpa interview. Amina. So abadde Master Parrot gwe mbadde naye AKalulu producer kona kadako subscribing kintu kivuge tukyongere enkola ya video okata ne kyenda katonze muna tubale nyimbe zizo kuweza kabi n'olugambo mu week Metro FM tubawe tuli. Thank you so much.